Bannabitono okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo akawungezi ka leero bakuŋŋaanidde ku National Theatre mu Kampala okungubagira munnabitone omuwandiisi w'emizannyo gy'akatemba wamu n'ennyimba Alex Mukulu. Mu bakuŋŋaanye kubaddeko bannabitone abazannyako ne Alex Mukulu mu myaka gy'ensanvu bazzaatendeka abasomesa b'akatemba n'ennyimba, bannabyabufuzi, abakulembeze mu gavumenti n'abantu abalala bangi. Mu kukungobaga kuno wabaddewo n'ekiseera eky'okuddamu okuzannya egimu ku mizannyo Alex Mukulu gye yawandiika, naddala 30 Years of Bananas wamu n'ennyimba Alex Mukulu z'abadde anyumirwa ennyo. In whose name you raise funds and continue fishing in the blood of the peasants. That is the quest. Biyali tati bingisa. Muwanga simuganda. Kitokero kinfama. Katoliku. Abamu ku bannabitone bwe bafunye omukisa okwogerako eri abakungubazi abakuŋŋaanidde ku National Theatre mu Kampala, bateeredde akaka gavumenti olw'okuyisaamu amaaso emirimu egikolebwa bannabitone n'etuuka n'okubeegayiriza ekisukkiridde okukkiriza Alex Mukulu akoze eby'amaanyi eri eggwanga okuziikibwa mu bitiibwa ebijjuvu ebya gavumenti. Alex contributed to the growth of the Uganda creative economy and ultimately to the socio-economic development of our country. Omuzire wa Uganda alina kubeera ani? Nti Alex Mukulu bw'abeera nga si muzira wa Uganda, kati ffe tutawaanira ki? Liberation of man for man is temporal. Total redemption and freedom shall come from divinity above. Ssenkulu w'ekitongole ekirungamya ebiweerezebwa ku mpewo ki Uganda Communications Commission, George William Nyombi Tembo, bannabitone abawadde gaabuwa okusooka okwetereeza bokka na bokka mu mirimu gye bakola, bakolere wamu kitole ne gavumenti gye neebasanga okusobola okubawagira. Tuddeyo ku perfection. Mukulu Christopher Mukiibi oyo ababuulire, Bakateete, Kapaapaali, ba Stephen Rwanjezi, ba Joan Takawalya, eyo perfection nga wogenda okugenda n'ettaala weegenda okukuba wamanyiddwa nga wali scripted. People love perfection. We miss perfection. We have had improvisation. It's good. But now we want... Liberation is no longer the responsibility of freedom fighters. It has been given to the condom. Bannabitone ab'enjawulo boogedde ebirungi byereere ku mirimu amatendo egikoleddwa Alex Mukulu ebbanga ly'amaze mu nsiike y'akatemba n'okuyimba. And we allowed ourselves to be called Banakatemba. What Honorable Nyombi is talking about, what Alex Mukulu refused to do was Katemba. He wrote his plays, he rehearsed them articulately. You either do it right or you are not on his stage. Alex was a tea player. Alex was a compassionate big brother. Alex was very naughty. Alex was very loving. Alex was a perfectionist. Minisita w'obuwangwa mu minisitule y'ekikula ky'abantu Mary Kamuli Kuteesa asiimye nnyo obukozi bwa Alex Mukulu naddala okuwandiika ebiyiiye ebirimu obubaka obuzimba eggwanga. A lead gender playwright, actor, director, musician, his guitar is hanging right above him, a storyteller, a cultural icon, and now the late Alex Mukulu. Minisita wano wasinzidde n'ategeeza nti gavumenti ekkiriza okuziika Alex Mukulu mu bitiibwa ebijjuvu ebya gavumenti. We'll contact the family to discuss the way forward. Alex Mukulu yafa mu ggandalo lya Ssabbiiti ewedde era olunaku lw'enkya omubiri gwe gwakutwalibwa mu lutikko e Namirembe okwebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu gy'amusobozesezza okukola, era nga waakuziikibwa ku lunaku olwokuna olwa Ssabbiiti eno ekijjabijjo Gayaaza mu disitulikiti e Wakiso. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. Bananas.